majechi kubanga bwe tugamba infantry ina akayo bwe tugamba marine akayo kalala osegera bwe tugamba military police ina akayo yes akakofira ka red naye ka emblem ako ke kawule kyambalo kyamaje ku just normal civilian wear tewali muntu alina monopoly ku kyambalo kyonna osegera n'ebyamadowadowa tewali alina abilinako monopoly osegera kuba those are just designs, they are just fashions and designs osegera ne mu mateeka kagaba aga Uganda chovola abatewaliwo mu constitution oba mu mateeka ge Uganda ayinza kuvaayo nakatiriza nti akakofira ka red mu kyambalo kyamaje never eyo beret it's just a design, it's just a fashion, anyone can wear it, even the color tewali alina monopoly ku colors kebe Uganda otegera omuntu waddembo kwambala kyayagala gwe webuze lwaki abenyalemu abambala obwa yero bwate tebagamba mbu wamaje mbu bereti za maje otegera lwaki bobo bambala ebyo ovulo byabwe bya yero ne batekako ne chepes kubanga tubirabe bifaananyi nga bambadde chepes otegera kwadde byambalo bya yero lwaki tebagamba ezo chepes amaje otegera so this is just politics at play ate eno fia bana abantu je balina twalinga mu masomero tewali ayina monopoly ku parade abana baba bakoze parade ne basaluting omukulembeze wabwe that's not illegal ne mu mateeka tewali ayinza kugamba nti bamenye teeka tewali ayina monopoly ku parades osegera kubanga ffe twali mu scout nalinga mu scout nga tukola parades nga tebajjanga kukwata baana kutukwata ntiro kuba tukola parades nga tusaluting abakulembeze baffe nga tebajjanga kutukwata nali mu boys brigade Uganda boys and girls brigade simanyi mabero organization ezo simanyi ebiringa yeah it's a bit similar to scouts otegera ennamirembe awo ku Lutiko nze we nalinga nga nkuba ebyuma byange ebyo ebyemirere osegera nga tukola parades tukola drills nga tulina ba captains tulina ba field officers tulina ba general tulina nze nagenda okuva na mu boys brigade nga ndi kuranka ya sergeant osegera we naviramu osegera so kakati bane kankubuze mukulaba okukwo olabawo embeera yonna mu government zineza feza Africa engeri gyesobola okuleka unorganized team like abaana bo kubeera nga beeyongerayo mu maaso n'ekintu ekikolwa nkubuuziza ekibuuzo kimu anti soko ulirize nkubuuziza ekibuuzo kimu nali mu boys brigade nga ne combat tuzirina ezaffe eza navy blue nga tulina n'amayinja ne chepe ne nyota era ffe nyota ezimu zitwafunanga it's not a political party nete wali njawulo na bana ba NUP che bakoze kuba that's just a drill eimu ya kino ya kujja mu buyinza ate yakiri yali yabirala nnyo which is no problem tewali alina mate tewali teeka limu lye bamenya ne mu constitution temuli muteeka lye bamenye tewali alina monopoly ku drill kachibe kito kibiina kya byabufuzi nze nkuwadde example abenyalemu nabo babikola ngate wali gwe bakute walioneka video ketwalabye bitegera anti uliriza enyalemu kibina kyaki kyabya bufuzi nonso NUP kibina kyaki kyabya bufuzi nonso wibale nnyo so kati enyalemu bate bwe babanga bo bambala n'ebyambalo by'amaje byennyini ekyankwanzi bitegera ne bambala waliwo ka video ketwalabye omusirikale yennyini wa UPDF ngali mu kutraininga aba civilians ukitegera drill nga bambadde obu t-shirt bwani bwa MK project obwa yero naye nga amaje genyini gali mu partisan politics ukitegera so naye nga tewaliwo abavunaana so let me tell you this nga bwogambye bino just bya bufuzi bali abantu batidde buti balabye organization abaana gye balina ne batya naye tewali kyambalo tewali tekali bamenye tewali kyambalo kyamaje kye bayina kye bambadde kyovola bane mu kooti tewali go bali basingisiza musango mu Uganda kebe yabwe yamaje tewali go bali basingisiza musango nti olwokuba bamukwata n'ekyambalo simanya red beret wajali jana akugambye kati bo bajja baweza mu kugundi yamaje kuba betwala okuba nga abasirikali kakati mamero soko ulirize what do you expect from a team ey'abasajja
abateekawo ekibiina eky'obuyekere kya NRA ne bagenda mu nsiko ne bakola ebikolobero ne balumba barakisezi z'amagye ne babba zibbanka ne batwala obukulembeze. Are you forgetting nti NRM yava mu NRA era ne Museveni yennyini yavayo nakikonfirming emyaka emabega kawo nti mwali mulooza NRA yaggwawo. What is NRA? NRA ekibiina kya buyekera. Kitegeera kati NRM kitegeeza nayo kibiina kya buyekera just disguised. NRM disguise itself in NRA. Manya NRA. It's NRM. NRA yefuga kibiina kya buyekera. Kati what do you expect? Osuubira amateeko okuba nti meerufu. Nze nkuwadde examples nti tulina ebibiina mu Uganda. Tulina ekyaba scout, tulina ekya boys and girls brigade, ne mu masomero mwennyini ffe twakolanga drills zaffe mu masomero. Otegeera era nga tulina abakulembeze. Ffe aba boys brigade no nga twambala ne uniforms ezaffe, kombati zaffe nga kuliko n'ennyota ezo. Otegeera nga kuliko n'ennyota era abamu ku baana baafunanga n'ennyota ezaddala ez'amagye mu barracks nga bazibawa. Otegeera naye nga tutambula nga tewali atukwata nako n'emiyondo gyennyini poliisi ne UPDF egyo egya military police egya red gye bagijja naffe be bagitukoleranga nga tujambala mu boys brigade nga tewali atukwatako. Nze nga ntambula n'enve na Mirembe Cathedral n'engende Kasubi ku bigere mu kyambalo kyange ekya navy blue n'emiyondo n'amayinja nga tewali ankwatako. Otegeera so bino byonna ebintu byakusanya politics na kuteekawo fear kutiisatiisa baana. Gwe mbuliraayo omu gwe bali basingisiza omusango mu kooti mu baana be baali bakutte ne basiba nti alina akakofiira aka red. Ani gwe bali basingisiza omusango? Taliyo. Ne bano bennyini bamashete bali mu kubakaka bakkirize ku mpaka. Otegeera babasumulule. Why do you think they are doing all that? Obulamu bw'abaana bano, yes. Simanyi obaokulira bulungi. Nkuwulira. Kyenjagala okubuuza Deni ndeetereza serebu naye ayogere. Bw'obatunuulira bw'oti olaba kiyinza kuba kibaleka like obulamu bwabwe, sefute yaabwe, famire zaabwe n'ebirala byonna. Kubanga jjukira ekintu kino ky'okola, yes, buli muntu alina eddembe okulonda omuntu gw'ayagala n'okuvuganya, naye jjukira bw'oyagala okutuukiriza naye tayagala kuta ntebe. Mulina okulwanagana asize amaanyi yasigalawo. Anti wulira Mamero. Nze nga bwe nkugambye. Tuli mu Uganda ensi efugibwa okuyekera. Ekitegeera efugibwa abayekera. Ekitegeera. So, ekyo kyokka kikulaga nti tewaliwo kintu kiyinza kukolebwa mu mateeka. Ekitegeera. Y'ensonga lwaki Kizza Besigye bamuteeka mu kkooti y'amagye naye ya retiringa yavadda mu magye. Ekitegeera. Bamukwata ayambadde kyambalo oba ayambadde bereti? No. Ekitegeera. We are in a dictatorship. Ate n'abagamba mbu simanya bali baagala kujjako government. Yes, government erina okukyuka. Ekitegeera there is nothing wrong with that. Ye Museveni yakwata mundu n'agenda n'ajjako government. Ekitegeera. Yakwata mundu n'agenda n'ajjako government. So ne bano naffe aba MUP twagala kujjako government nate nga tetukutte mundu which is not tulina amateeka getumenya and there is nothing wrong with that. There is nothing wrong with that. Kandete obula tweyanziza. Okay. Let's celebrate. Mamero nkulamusizza. Mamero doza okwate enkoko yange ogimpe ssebo. Kubanga twali wano nenkugamba ku ground tebagenda byali birala ne munkayanya ndozo jukira discussion eyo obadde ku ground ndoza nawe ofunye ekibaddeyo nenkugamba ku ground birala era nze nenkugamba nti ekyali kijja okumala bano abantu eggoye bavemu n'akakunkuna kandi badde kaluluku ka kubalonda oli bamukube nti kamyufu aveewo nga takunkunye. Naye oli bw'alaba n'omugamba nti 5-6 people 10 sat ne bakuwa results ABCD kino kya buntu omuntu asigala mukali era it takes omuntu okubeera n'entegeere y'enjawulo nga Magala kye yakola
nakkiriza n'akonsidinga n'agamba nti era ali redde okuba campaign manager wa Nalukoola singa Nalukoola amuwa obuvunaanyizibwa obwo. Awo yobeera muntu ali special naye tasangika. Nti olaba ne mu kalulu kano akalijje n'akabokisi era batukuba akalulu oba tukuba akalulu omuntu n'asigala n'agamba nze tunalidde akalulu banzibye n'obujulizi mbulina. Okisegeera muganda wange. Naye kakati ebyo ebyokuba nti abantu 5-6 batudde wabeerawo obukunkuna nze era ne mbagamba wano nti ku gurawundi waliwo n'omwana eyajja wano n'ayogera bingi ne mugamba ssebo ku gurawundi ojuke twabuuza omwana abeere Kawempe ne tumugamba ajje wano atubuulire oba baamubuuza n'abuzaabuza. Ku gurawundi tebyaliyo okwo byali n'obudde bwali bugenda ku gurawundi tebwaliwo. Ku gurawundi birala Mamero njagala nkubuulire birala Mamero era kati nga ku nsonga eyo NUP kyesobola okukola ssaawa zino kwe kuyita abo bonna abaali mu kalulu ako ebatuuze wansi they talk to them babakumeekume babalaga obulungi obuli mu kibiina n'obulungi obuli mu mabega waaki w'okugoberera omu. Maybe abamu bajja wuuliriza abamu omu ababiri bayinza obutawuliriza naye baba nga babadde bana abali charged at least ababiri oba abasatu baliwuliriza ne basobola okubeera nga ey'embeera evaawo. Okwogerezeganya kya buntu nti ssaawa zino nze singa mbadde nsobola okuwaako gwempa amagezi nandibadde ngamba the solution we can do okusobola okusolvinga ekintu ekyo kuyita abaana bano abaali mu kalulu abataamatira tubatuuze we talk to them one by one bansereko baani bano betuwuliramu obwemulugunya njaga kujjanga independent basaana bayitibwe batuule nabo bagezeeko okwogera nabo abanaakikkiriza abanaakitegeera bakitegeere abataakitegere then abo batolina kyabbakolera but at least ng'ogezezzaako titugezezzaako okubanga tumenyawo eno embeera naye maybe tetusakisidinze ekyo kimu. Kakati ngenda kugenda ku kya muganda wange Bruce kyayogeddeko. Bruce ebigambo byonna byayogedde Mamero 100% bituufu 100% bituufu naye alina solugundi mu kumaliriza kyensinza okwagala mu submission ye nti naye tuli mu nfuga eyakimusibira mu bbwa era tewali kigenda kukolebwa mu mateeka. That was the highlight of his discussion. Kakati kiriwo ekiri Mamero bw'obeera nga otradinga n'omuntu asobola olaba obulabi omuntu nti ayambadde t-shirt ya red teriiko na kintu kyonna kyefaananyiza magye n'akulumba ewuwo n'ajja n'akugoba n'akutwala n'akugjamu enjala bw'oba ogenda okukola actions ezimu obeera careful. Ate Burundi abadde kyati. No, stop in the room. Kale. Ogamba otya Afcon? Sina tabu. Ndaba mbuyaga etambula nate omanya abasajja batuwa kipya buli kaseera. Nze nno njagala kwogera bwenti ku nsonga ya Nalukoola ekyo mbadde nkisuubira nnyo. Ate era singa tebaamuwadde. Soko ndo kati ninyi. Lezi Celeb obadde kyate. Waliwo abadde ankubira wano naye nsonyiwa mukama wange. Soko malirize. Waliwo abadde ankubira. Mbadde nabye byandeta nga mulagirira anti Valentine obimanyi. Kakati akakyala kajja mbadde nkozeko delivery kajja. Waaye bw'osirika obaaki. Kakati kyembadde ngezaako kugamba kino Mamero. Nti bw'obeera otradinga n'omuntu gw'omanyi nti omuntu oyo tagoberera mateeka, omuntu oyo mutemu, omuntu oyo akolawo ebintu you trade carefully, nti waliwo ebintu by'otakola. Abavubuka bano baganda baffe tukimanyi baagala zino
overall baagala bale baagala okupulizinga omukulembeze baagala omukulembeze omuzaamu amaanyi. We can do these things nga tetuli ku kamera because after all ku kamera tubiteekako tubisindikiraani bwe tuba nga tubikola ku lwaffe bitusanyuse tubisindikiraani ani abifunamu. Okitegeera Mamero kyengezaako okugamba ani abifunamu okitegeera muganda wange. So n'olwekyo bwe tubeera nga tukola ebintu ebimu tubeere bantu bakulu ebimu tubikole naye nga tumanyi nti gwe tudiiringa naye tutredinga na muntu muyeekera ayinza okubaako kyatukola. Mamero nsaba Afcon agira submitting ajja kuddamu ndi nfuuse ng'egiri wano. Kale Afcon itandikiraawo tusookere e Kawempe North ewali omwami ayagala okujja nga independent omukulu gwe bayita Moses Nsereko ne Alex nga baagala kuvuganya independent wabula baava mu kibiina baagwa mu kamyufu ka Nuupu. Of course kyo manye ebintu by'obufuzi bino bizibu naddala nga biri mu kubeera nga waliwo asalawo ani ateekeddwa okujja ng'enkola ya zipparties. Bw'otunulamu nja kuzzaawo katono eri NRM kyekizibu kyekimu bwebanga NRM yasindika akamyufu kayo mu bantu be basalawo ajja nabo oli najja naga bansaliriza nzija independent oba oli awo ekibiina kyo ne kikola research nega gundi jangu n'oli ajje then leka abantu basalewo naye tebabaayo nga batandika akamyufu kaabwe. Naye gwe bw'obeera mu kibiina nga kyekituula ne kikola research n'okwagala kwakyo ne kiteekawo omuntu gwe kyagala era ono ye waffe. Okutwalizaamu abakulu bano bw'obatunuulira abeekalakaasa n'abaagala okujja nga independent be abasajja abakedde enkya ne bakosebwa olw'ekibiina be basajja ababaddewo bamwoyo gwa kibiina be basajja abali redde abakyali redde okubeera nga babeerawo olw'ekibiina okulwana entalo mu bulungi ne mu bubi. Ku bantu abo kuliko n'omu eyassibwako emyaka oba ebiri yani y'Ensereko oli Magala ye tagenda kujja Magala asayidinga n'oli eyaweebwa kaadi naye ateekeddwa okuba either yayina ensonga ze. Naye njagala otunuulira ekintu kino nze mu kutemaatema okwange munnalukoola mutuufu kujja si ku kaadi naye okujja mu Nuupu okumuwa kaadi ako kabonero ka valyo gy'alina tebaagimuwadde lwakubanga yateekeddwa okwesimbawo like ku lwa pate kubanga mupya mu pate naye omugaso gwe gwalina gwe gwamuweesezza kaadi. Era njagala kugamba Mr. Mamero nze siina kwemulugunya kwonna na ndowooza yange kuba before nze bwe nalaba munnalukoola ng'agenze mu pate ya Nuupu namanya bumanya valyo zaalina mu by'obufuzi ku sayidi ya Nuupu agigasa nnyo. So kumuwa kaadi kabadde nga kabonero ka kusiima kujja gyali si kabadde kabonero lwakuba nti muyivu lwakuba nti no valyo ze zirode. So saagala oyo mudiscussingako kuba nabadde musuubira nandibadde disappointed singa tebaamuwadde ki kaadi kubanga bw'otunuulira munnalukoola ku bantu abali mu Nuupu nga balina experience ku side eya opposition munnalukoola bonna abasinga kakubeere chairman owa pate naye amusinga kubanga abadde mu DP nga bazoganya gavumenti nga y'omu kubatuula ku ttebe ennene ng'ensonga zonna ezizoganya gavumenti nga bali mu DP yali paati mu kuzikola. So eryo eddobo lye baalobeseza omuntu oyo ddene ku nsonga z'ekibiina. So bwe bakeera enkya ne bamuwa kaadi nze nkalabira ddala nga kabonero ka kusiima valyo ze okubanga yasazeewo okulonda Nuupu. So nze sobola mwemulugunyaako nga nze okusinziira mu by'obufuzi n'analysis gye mulinako ne experience gy'ayina nze ndowooza oba ayagala ekibiina
oba takyagala naye okkeera enkya okusalawo obusazi nti ndi wa Nuupu ekyo kyokka kimala okwongera valyo ku geemu eyo bwenti oyo bwe nsobola omwogerako nti asaanidde era nandibadde disappointed obutasiima valyo ze kitegeeza singa bamukuba akalulu singa Nsereko oba Alex amukuba akalulu gwe kitwale nti akuba akawaddeyo ekyo si kikulu akuba akawaddeyo ogwabo okusiima omukulu okujja bagukoze era omukulu tasobola kugamba nti bwe nazze nga nzize n'obumanyi bwange tebanyaniriza Mwami Mamero mu byobufuzi waliwo kye tuyita valyo Munnalukoola ne bwajja buzimu bizinensi yo nga looyawo muga Katonda mu ggulu osobola n'omubuuza mukama wange tugwanidde kuwa ssente mmeka olw'obukugu bwe ne valyo ye gy'alina mu bumanyi bwe ekyo kyokka kimala ye kennyini okwesalirawo mu kampani tyanze mujja kumpa kino ne kino ne kino ne muga mukama waffe katumale okutuulamu tulabe ekibiina tekyatunulidde bya struggle nti ate nabonaabona nnyo ate nakola bwenti bannange ekibiina waliwo we kituuka nga kyagala kwongeramu mu bukugu singa Munnalukoola akeera najja bannange eyo valyo nnene kati emyaka gino ebiri egibulayo ekyo tegirina makulu naawe so Munnalukoola oba bamulidde oba tebamulidde naye nga pati yalaze okusiima kwayo eri Munnalukoola okujoyininga gye bali nze ekyo bwentyo bwe nkiraba kati mmwe bwe simanyi agenda kuwangula simanyi agenda ggwa no Munnalukoola ye nga ye olwaleero mu mativu nti okujja kwe mu pati yayaniriziddwa mu kitiibwa era naye alina okuweereza mu kitiibwa kubanga talina kompulayini yonna nti gye yazze tebaamwaniriza so saagala mulowooze nti kino okulowa mu kaadi Munnalukoola kiyimiridde ku lwa constituency kisukkako awo then okuwangula kwe ejja kuba good luck naye bw'anaaba tawangudde eyo si y'ensonga onfuna bulungi kale Afcon bwati bwagambye kati Afcon ku nsonga y'ebyambalo eyo n'ebintu ebitiŋŋana bajje no boogera gavumenti esattira egamba abaana bano twabagaana ebyambalo obuvumu babujjawa amaanyi bagajjawa ne babyambala ne batakoma okwo serefi ne ziruma video tuziraba n'omukulu n'akumba n'okukumba ng'ayita mu nnyiriri ng'era omukulembeze yenna bw'aba teyabadde yekka yabadde ne first lady Mr. Mamero oli musajja mufumbo lwaki ombuuza ebyo gwe ddamu ekyo kale naye nga wazaalibwa mu makera n'okulya mu maka galimu maama ne taata si bwe kiri mu maka galimu maama ne taata si bwe kiri abazadde baatuwanga bye beetaaga mu maka gaabwe nti nze omwana owange tayingira ssaawa 2 omwana owange tayambala lugoye luno si bwe kiri era abantu abamu twagonderanga amateeka ago n'ogamenya twabonerezebwanga gavumenti yavaayo dda n'egamba tetwagala abantu bambala byambalo nga bifaanagana n'ebyamagye gamba ekyambalo ekimyufu kiriko akakoofiira kafaanagana n'aka red top ate temukoma okwo kwovulo muteekako amayinja ekyo mukola kikyamu era mukirekera awo ne babaako ne bebakwata okiwulira gye buvuddeko awo NRM oba amagye gaavaayo ne gakuza olunaku lwagulu lwe bayita talesta bw'otunuulira paredi ze baakola ne bye baakola tebyawukana na byakoleddwa kati bw'oŋŋamba nti kwabadde kujaguza kuserebuleetinga baaside muganda wange baaside gwe z'oserebuleetinga ziba bwe zityo mukase ati sebo oli mukulembeze no tugende mpola mu kaseera ng'omukulu avuddeyo ng'alangirira ebbanga lyonna nti ye muyeekera mu lwatu n'akamwa ke nga takakiddwa
omulundi ogutali gumu egitali ebiri nze ndowooza tuli right azze akira yes azze yeerangirira nti nze ndi muyeekera okiwulira bw'avaayo n'atulaga amagye ge tuddira tutya okugamba nti Nuupu kibiina kya byabufuzi kyokka nga ssaawa eno kitongoza n'amagye gaakyo ng'ate mukama waakyo agamba nti muyeekera osinga Mamera okeera enkya n'ogamba nti oli muyeekera enkya ne tukulaba ng'osimbizza amagye kuba amagye baba bantu si nsolo is it true kati kitegeeza n'ono yasimbizza bantu si nsolo ate abadde mu yunifoomu nga bakola ebintu ebiteeketeeke kitegeeza bakoze practice ku byo okiwulira emabegako awo Jeno yavuddeyo n'akozesa akagambo UPDF hurra akagambo nakawuliddeko ku parade eyo akabali kabadde ka mirundi 3 akabano kabadde ka mulundi gumu kitegeeza the same saagala muveeyo mwebuzeebuze mbu NRM ng'ekola bweti omanye ekizibu ky'abantu bannabye bano bajja kugamba nti kati bino ebyaffe bya red biri ebyammwe birimu amadowadowa byawukana Mr. Gundi omuntu okeera enkya okusalawo yunifoomu ya kampani ye yeetaaga kugenda nga yeerangirira ku kyalo oba akeera bukezi n'alonda kkala naga nti kampani yange egenda kambala kkala eno waliwo enjawulo okugamba nti amagye ga Mr. Robert Kyagulanyi nti go galiwo gasalawo kwambala red waliwo ekigaano gayita amagye oba kijjako nti eyo uniform y'abafuutu soja kitegeeza amagye ge yagayita fuutu soja nze saagala muveeyo omugambe nti gavumenti eno esattira era yeeraliikirira njagala tubeere beerufu Mr. Mamero buli muntu amanyi ekibiina kya Nuupu kyalangiridde squad yaakyo gye kirina ng'amagye gaakyo aga fuutu bagayita bata fuutu soja ya kati era amanya gayo gaba fuutu soja bwe babayita nga pate kati yavuddeyo neegalangirira ate abantu bonna abayeekera bakozesa abantu ate kino ekigambo tetumukimuwandamu buwanzi ye kennyini azze akyogera kakati okusinziira ku bujulizi obwo okakasa nti gavumenti teyinaawo bugumiikiriza bwekozesezza okubanga essaawa ya leero tennabalumba kubanga kyeraga mu lwatu nti omukulu azze yeerangirira nti ye muyeekera kati ffenna tukimanyi mu lwatu nti ayina amagye ge bayita fuutu soja era twagalabyeko kujjako olinga muzibe ku TV byalabise ku internet bitambula radios zibyogerako so kyenjagala okugamba abantu kino bakitegeere bulungi nze simanyi gavumenti ki kyerowoleza abantu abo ekisooka ebawoniza emirundi mingi neesibako n'abantu be bamu abo ku lwa yunifoomu eyo naye sitiiru basigadde bakikola kati nze bajja kubuuza ekibuuzo tuzizza musango ki bwe twambadde ebyambalo byaffe ebya red n'engatto zaffe eza kala ndooza erimu brown n'akakoofiira aka red balina musango ki eziti trugwe bw'oba olaba kya bulijjo ate naawe ombuuza kibuuzo kubanga tuleme kwebuzaabuza ensonga eri bweti omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti ekyo kiri nnomo just lugoye kala ze zaawukana naye teri musango gwe bazziza bannange nze mulina ebintu bye muleeta abantu simanyi abali eyo ebulaayi eyo ebyekisiru ne mujja nga mwebuzaabuza buli ggwanga lirina poliisi zaalyo temuddira kasasiro gwe mulina bweru eyo mugambe nti ne Uganda erina pulezidenti waayo erina constitution yaayo
eyina buli kimu ekyayo nga kyetongodde. Kitegeeza bw'eba eyina omukulembeze waddembe okuteekawo woodi ezaawukana ku bakulembeze abalala. Ogwo si musango kuba bamukulembeze w'eggwanga yalyo. Kakati ssebo njagala kugamba Mr. Mamero gavumenti ya wano yagaana ekyambalo ekya NUP ekya ovule emmyufu ne red top nga bambala full combat era nga balina n'engatto. Kyogamba eyo babadde bambadde musonso oba babadde tebamanyi gye ziri? Babadde bambadde musonso oba kale gwe bw'otunuulira waliwo n'agambye wano nti muweerera abazadde ategeeza ki? Era ino kyogera kubanga obutategeera si bwa mpaka. Okitegeera obutategeera si bwa mpaka, buli omu alina eddembe okubugula oba obutabugula. Kyegamba ki kino nti bw'ojjayo omuserikale wa UPDF n'oleeta foot soldier n'obasimbya wamu nga bwe yabadde ayambadde oba awulira ku ki? Sobaddemu ekibuuzo. Bw'ojjayo omusirikale w'amagye n'omusimba wali ayambadde ebyambalo eby'amagye, iya full combat byonna, n'oleeta ono foot soldier naye n'omuteeka wali, oba awulira ku ki nti ono si mujaasi ono mujaasi? Ekisooka kala waliwo kala eziri gazetted nti z'amagye ozimanyi bulungi, si bwe kiri? Amagye g'eggwanga lino omaze ebbanga ki ng'ogalaba? Kuba gaakakyusa ebyambalo bibambala tuzimanyi ame green biki waliwo kale galinamu ebibinja ebyenjawulo nati ffenna tubimanyi. Mu kkale ezaki? Bano bali mu red, tetumanyiiyo w'amagye yenna mu Uganda ayambala red, tetukimanyiiyo wantu. Waliwo omusango ogubagaana okubeera nga omujaasi waabwe bw'atyo bw'alina okwambala, kubanga bo gavumenti eyaabwe endala n'eri ndala. Kati bo balina omusanga bw'aba bakoze. Mamero nsaba akasekendi nyambe ku mukulu Afcon. Neyanziza kakati mukulu Afcon ngenda kuyambako bwendi. Amazima gali nti nga bwe nadde mpayo submission yange, abaana bano okwambala ebyo tebalina tteeka libamenye, nti constitutional tewali tteeka libamenye. Era nga Bruce we yagambye newe bagenda mu kooti, kyobola mu kooti babakakirayo emisango gino bagikkirize, babajjamu enjala n'okubakola ebintu ebyo. However, tetwerabira nti atufuga muyeekera, takolera ku mateeka, nti ye amateeka tegalina kye gamugamba, nti kooti yasala omusango n'egamba nti abantu abali mu kooti masho baliyo mu bukyamu baveeyo. Dolino baye mutinga Seneca Echo, abali mu kooti masho baliyo mu bukyamu ne kooti masho eriyo mu bukyamu, abantu wa bulijjo tebagendayo. Paka nakati abantu abo ng'ensala eyo yali ewa ekiragira abantu bano bateebwe, paka nakati bakyali mu kkomera mu bukyamu, tebalina misango kuba emisango gyabwe mu mateeka giba gyagobwa. Bati baganya bata oyo ye mukulembeze gwe mudiringa naye. So kye nagenze nkugamba nti bw'oba odiringa n'omuntu wa kika bw'otyo obeera careful. Bw'oba osazeewo ogende bw'otyo, genda omulundi gumu nga totunula mabega, kuba oba omanyi by'asobola okukola. Bw'oba osazeewo okola asembo, oasembolinga abaana obawe ranka, mulimu bajjeno, mulimu bakapiteeni, bajjeno gundi, jjeno ne gundi besaagala kumenya mannya, then kikole nga kiriyo okay, like ng'omanyi osazeewo ekijja kijje era ekinajja kyanirize, kubanga omuntu gw'okolagana naye ye tagenda kugoberera mateeka bw'anaakulumba. Tetwerabira emyaka mitono nnyo emabega ab'Erwenzululu baali bubeezi mu lubiri lwabwe, naye baalulumba ne bakuba n'abaana abato
paka na kati government bajibuuza mu lubiri omwali abakazi n'abaana tosobola omwali abakazi n'abasajja tosobola kuŋŋamba nti temwali baana bato je emirambo gy'abaana giriwa paka na kati they can't account for them. Towoba odiringa n'omuntu akola ekyo bannange baganda bange you trade carefully nti ebintu bino tusobola okubyambala ne tubyambala nga tuli eyo but why do we put them on camera to please who? To please who? Why do we awaken our devil? Kati gwe concern yo eri wano mbulwachi babiteeka ku social media. That would be my first concern kubanga Mamero omuntu gwe tudiringa naye yali atya Mamero woba ne taata wewa lwaki oba mweraliikirivu bwe kibanga ekikolwa nga abaana tebalina tteeka libamenye lwaki oba mweraliikirivu kubanga mu history Bobby Yanga ali mukomera abanga tekyalina mwogerako Bobby Yanga kyekyamukwasa kubeera nangato myufu engato majje ekiwana agamba engato emyufu but the guy is in prison terina amwogerako n'abanuupu batono abakyajjukira nti Bobby Yanga baamusiba so ng'okolagana n'omuntu asobola okukola ebyo ya bw'abanga ye yasobola okulwana nga talina mu uniform nga neze bambala olunsi bazijja ku magye nga ne yali mu bukulembeze yasobola okumanya nti abo bayeekera kati ate bano abali mu uniform nga bakola ebintu ebifaanagana omanyi twebuzaabuza mbu simanyi kooti baba tebalina musango mwe omubbi agenda okubba abatamanyi nti musango gye guli mu koodi oguvunaana omubbi togamba omubbi bw'agenda okubba nga waliyo omusango oguyinza omukwata kyekimutwala ne bano kye bakola bakimanyi wabula ffe tuleme kwebuzaabuza tukole bwe tukansooke mpe omukazi kyansa ayogere request nziraba wano wansi ngenda baleeta bannaye akwasagala kujjuza wano tuba tujja kuleekaana nnyo kasooke tuwa omukazi kyansa ayogere then ntandika okulaba nga nfunayo omuku omugwendeeta okuva wansi Jabale doni talina network mubode Mamero nga woleeta omuntu omulala nga bw'atuulawo nze kyenjagala okugamba nti amazima gali nti nzikiriziganya bulungi nti abaana waliwo naabuuzi agambye mu komenti bwanti Nuupu yasalawo kyova olaba muganda wange beba yasalawo then lwaki why do we write free so and so lwaki twegayirira gavumenti ete Bobby Yanga n'abalinga abo ekyo kyogera kuba tolina muganda wo gwe baali bakutte okyo kyogera kubanga tolina wa luganda lwo kyova olaba ogamba nti yasalawo muganda wa Mamero nsaba njogereko yo Lizard yateesezza dda ndyoke nve ku podium n'abala bambuke kale neyanza nnyo Mamero ekindeso nzomanyizo okuva ewaguddewo live obwedda kwendi ne wali wabeereddeko obwomugo olina byotusomesa byotubuulira n'obwedda nze nabadde okuba nze nnyumirwa nnyo live yo ino nga wakagiggulawo bwoti nengoberera omulamwa bulungi nnyo naye nze njagala kusooka nziremu mu Lizard ku kyekawempe atono ye Alpha muddemu ku kyebyamba ono Serebu ono Afcon njagala Serebu njagala muddamu ku kyekawempe Afcon muddemu ku kyebyambalo namuwulidde gundi Serebu yayambuse n'agamba mbu kwaliko omuntu yali abuzaabuza biki ne mugamba omanyi mwami Mamero bwe twali tujja mu kalulu akaggwa Katumba oye yajja sikyo era we bali balangirira Katumba oye teyafuna ku bululu yabufuna tuve mu byokubuzaabuza Serebu kyabuzaabuza mbuno ground wabaddeyo biki omukulu oyo waba yagala okujja independent ajje era tajja kubulwa bululu bwafunawo ne tajja kuwangula omanyi mulimu ebintu bye tujje omuntu ne yeebuzaabuza biki ajje nga yewe bamusuuta ajje era ajja kufunawo nga Katumba oye bwe yajja mu kalulu ng'akimanyi tagenda kawangula ne bwanaakola atya ne mu babiri tajja kubeeramu abasooka era yafunayo ku bantu
eyo ye Uganda mwetuli oba yensi mwetuli omuntu mulya mmere mwali ne mu America mu Trump tewaliyo ba Trump bokka ne gundi nono gundi ono omukyala waliyo abalala naye era nabo bakola ki bafuna kubawagizi okitegera ekintu ekyo nti tetumuganye nga bamusuuta kye kino kyesomesa gundi serebu nti ajje nga bwagamba mbuno bikigulawundi ajje era ajja kufunayo bafunyeeyo ng'ekikumi oba olukumi era bajjajja bafuna gye bali kati bwenzija ku kyebyambalo owulira bulungi ku kyebyambalo nti ono mwami Afcon kyayogerako biki ne mugamba nti omanyi buli mujiji gulina steeke zaagwo nti muzeyi we yajjira mu bufuzi waliwo ebibira ate kufenna bali waneno ku podium kyemmanyira bali mu comment section tekuliko yali aliwo ku biseera nga muzeyi tanaba na kujja muki nga yakatandika okulumba kyemmanyi tekuli yali mukulu fenna bye tuliko bye tuwulira twabiwulira bannaduli babyogera nga abakadde baffe babyogera nti Obote yagambanga oyo nga wangulani nga awulira fountain of honor majennyonyi tia gasi mundu zilye nene bikompola bikola ki abirina mu nsawo yagambanga atya akakavubuka akajuzi waneno kagende mu nsiko kampangule yabyogera kyemmanyi bano bonna bali waneno babiwuliranga nenzo omanyi nzirawo nenseka nengamba naye abantu abamu boogera nti bali wabadde bali ku kyambalo kyabwe nga bali eri yes bine bya bano abamajje okuvayo okwogera ebyo simanyanga ba blogger abasinga ne boogera tubawulidde bafulufiga ku ma TV nti ne baleeta faces zaabwe munnange ne ruwero obuwango obuliyo katonda omuntu gundi Allah subhanahu yali akola enseno yagamba abantu abamu balina okuba saddaka z'emijiji emirala okubeerawo okitegera ekintu ekyo emijiji egimu mu bantu abamu balina okuba saddaka gy'emijiji egirala egiribeerawo kati munnange gwe woba alufu olyawo olaba kyebakoze kibi simanyanga kweno gavumenti simanya yayogera nti muyeekera yes era tujja kubaako abafa era balala bali baawo abali ekinywi kyenyumirizaamu ne Mandela bwe yali ewaabwe tebamusiba yekka kuliko abamugenderako naye kati ensi oyogera ku Mandela naye teboogera ku bali abalala golooza tebaaliyo mbadde nina akabuuzo genda komaliriza akabuuzo ko gwe katereke ngazo ndateresa ekyali kanoti nga ogenda mubuuza ne mugamba bulungi nti yes waliwo abali mu makomera golowooza abantu sibakoowu era n'abali mu gavumenti beebuuza ne bagamba abaniga baneeno tubakubya amasasi abannaabwe bafudde ab'emikwano abaabwe tusibe bakadde baabwe abaniga tebapowa kiki ennyo ekyo eyo kiba kyekimu ekiraga nti kyekiri kyagula kiyagamba situka tutambule ono bwafa oba ono bwagwa gwe buuka otambuze omuti gw'oli okulaga nti ekintu tekiggwamu manyi gwe tobeeraawo ne weebuuza n'ogamba naye ekibiina kya Nuupu ne bajja ne bakigamba nti kineeno kyeyongera maanyi ne bagamba okkiriza nti Nuupu bali bayeekera sibaye obuyeekera kyeki Afcon kinyambeko obuyeekera kyabika nze simanyi Luganda bulungi obuyeekera kitegeeza ki gemaje mukama naye bannange amajje ekigambo kya Luganda obuyeekera kigambo kya Luganda nyamba ekigambo obuyeekera kitegeeza ki naye ati ombuuzizza nziremu amajje abayeekera baba abantu abasalawo ne bagamba abantu abakola ki mpayo chance oddemu nkugambye okkiriza nti bayeekera kubanga byonna byobadde oyogera n'ombuuza abayeekera kitegeeza ki kirabika ffe abasinga wano tetumanyi Luganda abayeekera kitegeeza ki oba tokimanyi nkunnyonnyole ekyanga okizeemu nkuguuzizza abayeekera kitegeeza ki tonnaba kunziramu bebabeerangiridde nkusomese ekigambo buyeekera kye kitegeeza bw'oba mpadde okubuuza ndeka nkubuuze tetuli mukayana kunoonya asinga mamero kammaleyo submission yange kubodo kyemubuuziza kyayagala okuddaana okubuzaabuza takitegeera ekigambo ye kyatamanyi ekigambo abayeekera kitegeeza abatakkiririzaganya n'ekyo oli oba ali mu ntebe
kyaba ategeeza okitegeera kyo ono kyebamuteekako nti muyeekera nti bw'ojja Sudaani gavumenti weeri n'abayeekera weebali abayeekera basabimitinga kimu ku front nti ono abantu baffe abakola bwati ate ffe tetwagala bwe tuti ono ekyo oba omuganda yenna we yajjira ekigambo obuyeekera nti omuntu yenna nawe woobeera waneeno ng'oli ne boosi wo ng'alina byakutuma naye nga tobikkirizamu kuggwe naye gwe ojooli ku ye obeera muyeekera ku ye nti tokkiririza byayogera ne waba taata we waka teyeerangirira Alufa tobuzaabuza bantu nkusaba genda maaso Serebu Shafiki nkubuuza ekibuuzo kimu oba kale si kibuuzo saba nkuwabulemu kamu nzomanyi nyumirwa nnyo okumpabula ku kyesimanyi tosaamu feeling Shafiki bino si byakusinga nze nkugambye nze njagala nnyo okumpabula ku kyesimanyi n'entegera nange neekuwabula n'otegera gwe mbuuza ekibuuzo mukibuuze njagala kuba ku bantu balamuwabula bwenti network yabadde ekusumbuwa n'enkujjako kundi eriwo enjawulo eyaliwo mu 1980 President Museveni yagamba nti nze ngenda mu nsiko unwane nzijeko mu nsiko tebaayo mmere era n'afuuka omuyeekera agenda okulwanyisa gavumenti eriko mu nsiko enjawulo eriwo ne wano teri yalangiridde nti ngenda mu nsiko unwane n'emmundu nkubaaliko mujjeko gwekyo kyotali kutunuulira nti we tubeera nga tutuuse wano nga gwe boyagala okireeta abaffe eruwero baafa abaki kyensaba abakulembeze baffe akere ku makyalangirire tikati nangiridde buli alina kyalina tukwate tulumbe nga Museveni bwe yakikola simple ekyo kyembadde njagala okuwabula nti the difference omu yadikiriyalinga omulala tannaba so kati kyensaba yalangirira ssebo naye yalangirira nti mwami Mamero leka muddemu asikonya abuuziza nze leka muddemu Serebu leka nkuddemu Serebu kale kati kiddemu ekyo muganda wange abantu abalala chance nabo boogere Serebu gwe ku kigambo ky'oyagala okuteekawo mu ddiiro nti goyina ekikyo ky'oyagala ayisewo ekyo Kyagulanyi ng'akikugamba His Excellency nti ye tajja kukola gwe ky'oyagala ne gavumenti yo osobola okubaako boogenda otte nti alangirira mbw agenda mu nsiko ye yalangira n'akugamba ffe twagala kuggyako Museveni mu mateeka si gwe mu nkola yo gye wajjamu ne gavumenti yo okitegedde Serebu munnange kati gwe jo driving okutwala ekintu kiyinza obutasoboka naye ye yakugamba agenda kumuggyako mu mateeka era gwe lindirira mu mateeka kiki ekikutte nnyo nkugambye gwe saawe n'ogamba kyambalo naye newe baali badde bakubisa t-shirt nga ziriko mutwegwe oba ziriko ambulera era zaali badde zibakwasa ne kati muganda wange era n'okulabikirwa tweyanziza kati kino kya Shafiki lezi Serebu soko muting Shafiki bw'otunuulira wanji mzee reaction eriwo ku bintu bukyanga video zino zifuluma n'ebifaananyi amagye galina byegoogedde ebyaddala waliwo okwekengera okwenjawulo okuva mu nsonda maybe obeeza okwerinda oyinza kukuba tochi bw'okuba tochi mu 226 kikyolaba naddala eri bafutu soja kati nze mu 226 omanyi wano olaba mwami Mamero wano tubadde tulaba kituuza kuba tubadde tulabako olumu nga atambula n'abaana abo nga bandi abo nze nalabyeko nga ndaba batono ku bulijjo bootera okulaba nga bamutambulirako okusinga ababeera ku piki gattako ab'ebigere n'ababeera ku mmoroka endala ezitambuza baba amawulire n'endala eziba zimuvaako emabega ezimukuuma okitegeera naye nkugamba nti 226 we tujja bano abaana be walabye ffenna tetulina mitima gye gimu okitegeera abasinga tulina ebirwadde byaffe nti ffe tetujja kusobola kuyingira tiyagaaso oba kwambala kyambala okubwa emiggo ne waliyo be bayita bakanywa musaayi nga ye yatalaafiya abayina ro ne bw'onooyogera ki wanji mzee abayina ro abayina ro nga ye ayina ro nga gwe ne bw'onooyogera ki ne bw'onookola ki kuba
mwami Mamero nkubuulira kana akantu fenna tuli bantu bakulu nti okusinzira gwe wobadde ng'ojjolaba kuva mu kalulu kali eri emiggo gye bafunye abalala bafudde nsuubira mwami Mamero ku mutima gwo oba ogugwo n'ogwange oyinza okugamba aze enkya sijja kwambala nja kuba ompagire ne sijja kwambala kakoofiira oba ovulo okitegeera ekintu ekyo naye ate mulimu abayina lobo bayambala tayagala kumanya nayingira ekkomera enkya n'alifuluma n'agiddamu n'adyambala okitegeera ekintu ekyo nti fenna abali mu nsi eno tetulina mutima gye gimu abamu ffe tuliwo nti nno tulina eno kaadi zaffe tulinze twagala kukyusaamu tugenda kulwanira mu kabokisi wali eri nga tutiikinga okitegeera ne wabaawo bali eri nti bo kegwake kagutonya ajja jambala ajja mutambulirako ajja protectinga niwe banakubatiya gasi yajja kubeerawo basauda madada tubalabye okitegeera ekintu ekyo nze awo ndaba kale submission eno badde nnungi nnyo kati waliwo bafutu soja nenga bo bagenda kulwanira mu kabokisi nowabaawo ne bano nga mu kabokisi bajja kulwaniramu ngambo wali mu kutiikinga kati waliwo ne bano abagamba nedda kati ne ku front nja kubeerako nga ntambulira ku mukulembeze buni wanaabeera so kitegeeza kisinziira gwe ono Robert Lwomushana honorable Lwomushana gwe mmanyiyo ono oba ono mulala nenga kyekyo tukyagenda mu maaso akayimba kanondooza tekagenda kutukola bubinze nkaweereza mwenna buli munna Uganda yenna kamweza nga bwe nnoonya wano Muteesa agenda okubeera nga addako. It was 9